Okulisayo mukumulamu okwo nyonga kwebaza tubanyobadde okutulaba Delta TV kwoli eyakagiteekako tulina omuyimbi Butida record error Butida Butida gwe tuli naye mbozi ye mumuwuliddeko naye kwegamba temumutegedde abasinga kubanga temumuwadde budde si yeyekka ffenna abantu mwe mutatuwa budde ffe tubannyonnyole ki kye tuli mututu oyinza kututegeera naye kansubire gwatandise naffe kati otegeera obulumi bwe bwe buva mwayagadde nnyo okumanya engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe nga bwe natandise nga nkugamba nti yajja w'amaanyi era abasinga mwatya ndowooza kwe kyava okuba nti omuntu ono ebyaliwo oba byatugambye byaliwo okuba nti ate olunaku lwaleero takyawulikika bibeerayo ebibakolebwa bingi nnyo naye nga tewali oba oliawo omuntu gwe beeyisize kuba nti omanyi kankunyumize embeera eri bweti ne bweti Butida Federation wagenda tewayaga kwawukana ne banno tewayaga byabufuzi kwawukanya ne banno naye tewali kyewafunayo sajja batumaliranga obusente waffe obw'ekinaku tutaddemu amafuta mu bimotoka bitufiiriddeko ku kkubo ne obakuba obwama bane tukoze tutya tebabayamba luvannyuma nnyo lwe tutegeera nti abasajja baali ku kalingo kaabwe kolagana na gavumenti kubuzaabuza buli muyimbi adde ku sayidi ya gavumenti nga bo basiiga ekifaananyi ky'okutulaga nti tebali mu byabufuzi naye nga ate mu butuufu bali mu byabufuzi wakati nga n'omuntu asobola okukiraba n'omwana omuto n'omuzibe naye asobola okukira nti bantu bali mu byabufuzi nga Federation tosaafunayo ssente ng'owagira Kyagulanyi baaziwaani bafana naye wuyo akugamba yasevingayo miliyoni ze 12 najjayo ko 2 we yasaba 10 nalyo baaligaanira bagamba tugenda kuwa ssente naye asevinga ennyingi yasinga okukola ki gwe tusinga okuwola ennyingi awo tujja kwesiga bintu byali byakusevinga mmale muzeewole tebyali byakusevinga eri Museveni agamba abayimbize mbawadde ssente obumbi bwa ssente si byakwewola sente zaffe abawadde ssente abantu abakola ennyimba ne zikola hiti n'abakola ennyimba zaabwe batezakola hiti abayimbi bonna bonna bakoze eki abawadde ssente lwaki abawa ssente babawaddewo ebbanga ddene nga babbibwa tebalina copyright UPRS wekwata ssente ng'ekolektinze ssente zekolektinga baako bakamiliyoni baako bababange baragadi baako bayimbi banene baako abayimbi nga bana abayimbi basigadde tebabawa nze nafunako obuzibu lumu nga gundi nga ba misunderstandings abasirikale ekiro nva mu studio nzira waka biseero nga sinafuna kimotoka kyange ekyo kinnuwa ekikadde abasirikale ne bankwata ne mbagamba banaye ndi muyimbi ne bangamba olina ebiviiri oli muyaaye laba wenawe n'owunya n'enjaga ne mbagamba banaye nva mu studio nva kuyimba ebiseera ebyo sinna kuba hiti naye nkoze akayimba kange wa producer n'essiimu eyo bakayita mulemu mwoyo kati nga katandisa okuba nga katambula bambi naye ng'era ndi muki muyimbi kati nga naregisteringa ku UPRS ne ngamba nkoze ntya sente zimpeddeko sirina kasente tuvudde mu studio nga tuvaibinga kasente konna kampeddeko njala kudda kampu mulenzu ku kengo obwongo buli refreshed njiye ekiddako nga nkwata simu nga noonya namba y'aba UPRS nga mbakubira besimu emirundi ng'esatu tebagikwata bo ogwokuna bakwata nga bagamba banaye nze record era Asheks record era bisebe neyitanga Asheks record era nze Asheks record era ndi muyimbi na registering nga mbadde nva mu studio abasirikale babano bankutte banne mwogereko nabo mbagambe nti mbitabo yammwe munnina omwale yagikwata oba yangamba bakankuddire teyanzirira ne bankwata ne bantwala ennabisaalu n'ensula y'ennaku ezi 3 mu kaduukulu baali bagala kunvuga kibuye then banyongereyo ngende kwa mandisima biki ngende nnime naye nga ndi muyimbi wa ggwanga ebiseera ebyo kwegamba nti bo bakola ebintu nga bo beetunulidde bokka kuba bo obwongo bubagamba mbu ensi bo bokka beemanyi kati mbu so ensi bo bokka beerina okulaga ekisa already balina ssente bwe bandifunye ssente okuva mu gavumenti bandigambye nti ffe tetugenda kululunkanira ssente zino kuziryanga na bumalaaya bwaffe naye kyetugenda okukola katuteekewo embeera egenda okusomesa emiji gy'emito gisobole okukuba endongo wakiri nga gikubira ku lino eddaala lye tutaddewo endongo eyo esobole okutambula kale etuukeko ku level ng'eya Nigeria
etukeko ku level eyakabi eyawaggulu nebeeyagaliza bokka ssente baagala zira na bakyali baabwe na mikwano gyabwe banywa ebyo ebigundi byabwe ice waabwe n'oyo cocaine bagamba mbu ffe tunywa njaga ne munnaffe tunywa tabawa wano Omuganda zisakyegaana nze nga tabange mukapapula ke ne munywa bwenti abo beekuba empiso z'enjaga abo abantu abo banywa ice bagabye ice bwakizula nti omwoyo guli fresh lwaki bakusetinga akawala nga kalungi nga kalina ebbeere weriti ne kajja naye akawala ako kajja kanywa ice n'ogwa nako mu mukwano naye ng'olaba kaagala nnyo ice njaga naye ya chemical kikuba omutwe guno kikyankalanya obwongo bisuula n'eddalu naye ya chemical eyonoona organizi z'omunda n'obwongo ebwonoona ice ali bw'ati bw'oba ojjukira obwokedda bwe bayitanga sukaali w'abasirikale bw'abanga n'empeke nga nneneko okusinga eza sukaali babuteekanga mbuveerayo buti nga babusiringa mbuveera obutono obuweke obwo bw'oba obujjukira obweke obwo nga bwe bwali bufaanana kabanga empeke ya sukaali naye nga ko kanenemu kakubisamu empeke ya sukaali emirundi ng'ena kati ne ice naye abeera bw'atyo ajja bw'atyo bamukolee batu bubanga crystals thank you so much crystals bazisiringa naye bwa bbeeyi tebanuuna bunuune mukwano banuusa bunuuse omwana afuna balubu waliwo buno obubalubu bayitanga bu energy save bwalinga bwakula weebuti nga bwewetamu kati afuna balubu eyo n'ajaasa nekola engeri ya pipe nekola engeri ya bending pipe bended pipe nga pipe gye babendinze kajjukira mubeeramu akatuli but remember it's a glass n'akwata obwo obuweke n'akawunzika bw'ati n'akwata obwo obuweke n'abuyisa eno n'abusuulamu ne bugwa wano webuti sides eno wabeera olupira olulala nga lugenda mu mazzi batera okukozesa soda sijja kwogera bika bya soda nga batera okubikozesa no ne lugenda eno mu mazzi kibeera mu mbeera nga bonogamba nti omuntu anywa shisha kale obadde otunyonyola munange ku ice kigambo ndo kipyanzi mbadde sikimanyi ice kikuba gundi nkyagirina kuno mpulirayo ice kikuba but it's njaga naye togenda giyita eno enjaga eno nga bonogamba nti gye bawa enkoko nga zirwadde eya bulijjo eno ey'ebikoola eno just omuntu gyasinga mu kapapula n'afuweeta ice siwaali ice mpeke ziri nga wena kunnyonnyodde abaana bazikwata bazitekamu bubalubu obwo bulinga energy save obubwetamu nga wena gambye olwo olugundo anti kati ebalubu eba yewetanga olupiira kati bazisuulamu ne bookya balubu eno wansi kristo ze zino zisaanuuka kati wezisaanuuka akakkaako akavaako ke basika naye akakkaako ka bulabe kuba ne bofuna bufunyi paasivwako ng'oli akanywa otandika okuwulira embeera ey'enjawulo ice oyo yabba omwoyo this is reality buli anywa ice nga bakulimba munywa ice oli munene nnyo ojja kogga anga ice abbe omwoyo ice asooka n'akulowesa nti agenda kusala stress obeere ne stress naye nga togiraba mbu teriiwo lumemba nasali kankugambe olaba mukwano gwange teweeraliikiriranga nnyo naddala ng'olina stress eyinza okuyita okweraliikirira naye birina enjawulo waliwo okweraliikirira n'okutya ate nnyo so bw'ofunanga stress katukuyite okweraliikirira ate totyanga nnyo lwansonga ate bw'otabeera nakweraliikirira okwo bw'otabeera nakweraliikirira okwo togenda kweyongerako togenda kwezimba ku kintu kyonna tojja kufaayo olina okubeera n'ekintu ekikukubiriza kati stress eyo sometimes simbi nasali stress ekubiriza naye kati ice oli gwe nkugamba omuntu wamunywa yeerabira nti landlord amanja yezza buweza amaanyi n'agamba kale si kibi okwezzaamu amaanyi naate si kirungi obivaako olina okwezzaamu amaanyi naye ng'obiriko nga tobiggyeko bwongo naye kati gwe landlord aba akubanja ng'onywa ice otuuka ekiseera ate kati nga landlord onooma munoome katonda yatutonda ffenna tuli mu nsi nga tusolooza ennyumba singa kindeka nensubira kwe kunyiiga nonomera kale nonooma kati okunooma kwe kunyiiga kwe kuzimba omutima
Nozimba omutima ku bitali bibyo omusajja yazimba ennyumba ze ayagala ssente ze akubanja wakebakira emyezi 3 buli lunaku akugamba nange nina abaana ab'okuweerera ntunulidde ennyumba zange gwomunooma lwaki omunooma Aisha akuwa kabuli ogamba ffenna tuli bantu ffenna Katonda ye yatutonda nze nja kubeerawo mu mbeera yonna yonna kituufu ffenna Katonda ye yatutonda era asobola okubeezaawo mu mbeera yonna naye ate si mu mbeera ya chaos ng'okimanyi nti butuufu ono omuntu amanja munnange nno bebekulu nkimanyi bulungi Gravity amanja yakola nno omusajja kankwate sente zenkole ki nzimuwe munnange nno Gravity omuntu jjubutida akubanja wabba oluyimba lwe mune nga tosoose kumusaba olina sente nnyingi yajja saagalayo busente butono omusajja munaku akusabye miliyoni 5 nomuli ku sente za muwi wa musolo ze muli okusinga baba babikutya terako kabando ka miliyoni 5 loza ziba nnyingi we bazikwera we busente buto bukwata by'etaano bikwata oti mu ngalo woti dakika 2 speed billion ngo busente bawedde odda naye nga tukuuma emyoyo nga giri kiriya okategedde naye kati oli wamalayo okunywa Aisha alabira ddala nga n'amubanja alinga mulabe we ayagala omukuba ensuululu kumba amubanja tera kumoko ne batukolakola n'ebintu ne batucokola batucokola mu kalice bagenda mu kalice ne bakola ebintu awo ne batucokola naye nga kyabafaaki olumu ng'alina ennyimba zayagala okubbako azitwale nga gwe wawenga ayoze lyrics zo nga tokyasobola kujja kwewozaako nga ne bya music si byoliko kyebakola muganda wange ali oyo Ice golaba aviira ddala mbali ba Illuminati abakambwe abantu mu music industry ano balina amasanamu gaabwe balina gwe bayita mother waabwe kuba ali Zimbabwe oyo bazambi eyo gye bagenda ne basinza ebintu byabwe kati bakola crystals ezo ne bazireeta ne zigewusa obwongo bw'abantu ne bababbako emyoyo basobola okubba omwoyo gw'omuntu nga badde yeebase mu bwebase n'afulutamu enfuluta 2 ne batwala omwoyo ne gulima basinga ne ku byentwetwe kuba bano bali updated nkugambye baleeta ne crystals omuntu zasobola okunywa nze nalinanga girlfriend ng'anywa crystals ezo naye nga mwagala nnyo sijja kwogera linnya lye naye nga amala ozinywa kugamba oh my God Ella look at this beautiful ghost oh my God this ghost is beautiful n'omutundirawo tinogani katonoddemu bwana nze lumu nalinako interview ku radio nga nusooba obuntu bwe nze nali sibunywa nga nywa kabanga kange ndi kabanga kange mutunuliddewo enti nagenda ku interview ku radio yali anuusa obuntu bwe nga bunkuba passive smoke ngendo tuuka ku radio bagezaako okumbuza ebibuuzo ndine girlfriend oyo ali mu kunuusa bu Aisha obwo crystals ezo passive smoke nkuba tuli mu room tugaddewo jjukira nange ndi kabanga kange akabangako kamanyi yetaba wafoona omuganda bannanga ajja bambi ajja oli kutaba waffe wa bulijjo kataba kaffe kano akaki akaganda kana akameze mu nnimiro nga kekuzizo kalaba n'okafukirira n'amazzi gipiri kiri kitya osazeeko nkusazeeko baba wange mwana obadda siriyo tuuliraawo gipiri naye muyimbi obadde ki promita bebe yanga gipiri katera kubendo ngono okuva dda bebe yanga gipiri ayina omusajja atambulidde ku street wana Uganda yonna sina Uganda yokamwa so tuleko ali bakola kakati wede pulize ono musajja baba bobanja bonna bakwesente batwesente na vida mwana babanja bakwesente zobeda ampuliza zobeda nekwesente nega na vida jetugenda okukola embozia namwe sheza mu bimanyi bamwesente olimba nga fe balita kitabo genda ogambe gira fe Davida madesa nkutine egira fe nsolo ngambe madesa ogenda mugaye butida agambye akuita Gravity yabyo oluyimba lwa mu abitegedde akuyita bali ku interview byangu kati egeno muyite mugaye ali ku interview kati bali ku TV kati bali nasali kajje yamukubira yinzo obutakwata bamusumbu abanyi yinzo mukubira naloza mwagalako kyebiri kumbe tamayindi ate batubye sente empitirivu kati obera mu studio like bakubuuzanga ebibuuzo nga tusobola kubiddamu nva mu room nkubidwa passive ne girlfriend oyo gwe nkugambye ona amumanyi naye genda ku studio waliwo radio awo sijja jjogera linnya ne radio ya mukulu Balamu ngenda interview ambuuza ebibuuzo nze njala kuwa bukubiraga nga n'ekintu kingamba ali kato yayogera biki si kye kyatulese wano yimba nasali nayimba
Naimba nuntukesa abalowoozi ne gafanga nenkuba nendeeta endala wagala nekanga takataka njugumira magamba kuti tenfuna sinuma bujiji nkunku ngafukuka nebera totoka amasoga myuka ngomukwano gundeka nenkuba kumbe mukwano gwange ndi kumanyiga ice gwesanywedde yankubiddwa by passive smoke nga mubi nnyo kuba kuleetamu n'embeera y'obuseegu bw'onywa iso mbiri gonna gw'amasannyalaze gonna ne gukanga balo mubiri ne gusannyala ne bamukubisiza passive anti kwa isi kyala nasali abaana aba banywa isi asobola okwegatta n'abantu nga 6 naye ng'ate talina makulu gakolawo mpazi feka nakamwe bakaita batya tebatunda kokwegatta putulu alinga putulu kalalenze nze ate ndabayo kalalenze putulu oyo mpulira muwulire nga bamwogerako nenze simukozesangako bayirenze siina kintu kye nali nkozeseza okujjako era embanga yange nga bwe nkugambye nkuuma nga ndikuba ne bajjajjange bakola tebagiteekanga mu mmindi bagiteekanga mu mmindi kati guno omulembe guli updated ffe tetugenda kunywa mmindi kati ffe saaza tunywa bupapula togenda kuzunga na mmindi okubi akakumba ko oli mu kuzunga na mmindi kalizira weekali ng'oteekamu akabanga kuba nange ffe tetunywa njaga enjaga oba mukitegeera mutya nze enjaga ngitegeeranga bino ebintu enjaga yeeno mmanyi nti enjaga ye ice oyo crystals ezo cocaine waliwo cocaine gwe bayita coke oyo si soda coke banende tuyingira kampani z'abandi oli ne bamuyita cocaine so abayaaye bamusalako ne bamuyita coke kati waliwo gwe bayita omuggo kala ogw'omuggo nagwo osigulabangako n'empulira bakolaki bagwogera bwogezi naye nali ndabyeko abagunywedde nga mbalabe nga sibalabe nga bali mu gunywa naye nga mbalabe nga bamaze okukolaki anti gwe gukukuba nga wadda nenasani nga munyumya ozikira lumu osooka n'ozikira n'obeeraawo ng'oliko eyo yokkayoka eno kati omuntu okukugjawo okuyamba oveewo kuba osobola okuzikirirawo okumala essaawa ng'oli mu kifo kimu noba obadde otambula noba obadde otambula katugeze oyambuka wano ku balakisi oyambuka ku balakisi oti ku balakisi y'emakindi abasirikale abagikuuma bali wali mu maaso osobola okuba nga otambula n'owulira nga kuba mbalabyeko oli nga badde atambula n'avaako n'atagalamu nadde ati ebbali kati kubamu akafaananyi otagadde ogenza olinaanya omusirikale akuuma balakisi maaso g'omusirikale opposing dot kati bapoozinga kati oli okumuggyawo alina okumusabika oluyi mu matu nga luli heve oli pa bwewulira nkugumuka emirundi gumu n'asooka myanya nateekako 10 nza fubutuuka 10 nga najjalaga talabayo lwekiba kisenga kitomera nago wansi nadduka kati adduka emisinde gya butikitiki ndowooza nga 45 olwo nga tegedde wajja dda ate ng'amanyi kyekangu tekimanya muzira agugumuka yamanyi gyekimusuula gyekimusuula kati nze wenkuze ndaba ebintu ebyo wansi eyo mu kisenyi ene makindi mu geto esalaama eyo wansi eyo ludda mu nzigota zonna zonna mu dipa ez'enjawulo ndabye nti si birungi nassali nze nkuze ndaba ababbi be bakuba ne babookya jjukira nkulidde mu huudu mu geto bamoda triangle kajjaka KCC wakati mu kibuga wane makindi esalaama road gaba kabalagala muno mwe tukulidde ate nga tukuze tetuli baana b'abagagga tukuze tuli banaku nnyo to the extent nze tatange yafa ne face gijjukira bulungi saamulabako nali nkyali ddoogo nnyo nze nkuze ne mamange ng'afaayo nansomesa n'enjiga oluzungu lwensobola okuyimba nga banziba ennyimba kati nkuze mbiraba kati nga ndabaye ate nga abaana betukuddemu abasinga abamu balina engalo empanvu buli omwalina mpisa ze kuba tukulidde mu bifo byanjawulo waliwo abaana abaafubutuka embalala eyo waliwo n'abaava ekaseeseeyo ne bajja ne bagwa mu kibuga wano Kampala wakati nga manyi talinawo muganda we talinawo maama talina gwagenda kusaasira si ne twegatta oliye nga balabulamu bwe nga yava kaseeseeyo yava mbalala eyo munda n'ayingira ekibuga nga ebimukyankalanyeko gye yava kati n'ayingira Kampala nga manyi siinayo muganda wange siinayo mwana wa maama ettaka gye ndaga sirya bajjajjange kati zintu enalina gwe ngenda okusangayo sijja musaasira be baana boosanga nga n'oluganda talwogera bulungi dutereza naye nga muganda wange omukono gulina speedi mu kukima essimu y'omuntu oba ali ku motoka oba ali ku booda badduka emisinde kati wane Kampala twaliwo nnyo mwana akuliddewo wane makindi amanyi kudduka nnyo
Ffe tetumanyi ebintu byakumyanya nnyo kudduka misinde. Naye abo abaana abakulidde jjukira kati bo bakulidde mu bifo nga bigazi bagoba nte. Adduka emisinde adduka yadde adduka emisinde okuvanga emakindi paka Luweero nga tassizzaamu yadde balina zi ingini. Kati bwe bali e Kampala mu kibuga abasinga bannaye mu nsonyi abantu abava mu bitundu bye njogeddeko naye abantu abava ewammwe eyo olumu be batuyisa obywa ne Kampala ne batuvumaganya ffe abanywa embanga yaffe. Ne babateeka mu ttulu baliri. Ne batuteeka mu bifaananyi bye tutakola ki bye tutali. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti yatuuka ekiseera n'akubira gavumenti enduulu n'ayogera ne Mwami Kayihura. Ebiseera bya Mwami Kayihura n'amugamba nti ne Mwami Kayihura ebizibu bingi ebiruma eggwanga naye ate mu busungu mubutadde ku baana b'eggwanga abato awatali nsonga. Amazima ga Katonda mugulu n'okwata omwana n'omukwata ne kapiina weekati katono nnyo weekati n'omusiba emyaka 4 okitegeera n'omusiba emyaka 4 mazima ddala. So myaka 4 nga balaba kinene naye nga bino bintu bya bulijjo bino bye bayita enjaga bino ntabaafu omugano gwe tukwata ntuwa enkoko nga zirwadde. Tulaba omuwankoko ng'erwadde neewona kati ate gwe omuntu kakyeza bweba nga baali bagiwa enkoko ng'erwadde neewona bweba nga singa yali mbi kyeza naye enkoko tetwandigiridde zandibaddewo nga mbwa kale nga tuweweeta mpeeweeta oba pusi. So bintu si byangu naye yonna omuntu gy'atambuliza obulamu gy'alabira ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Butida waloko Mbozi yafuluma nga oyogera njagala olambulule kino kubanga abantu badde bakinyumiza bagamba gwe omwana bali baagala mutta nga bamu emmere ng'erimu ki ngamba sibimanyi bulungi wabula ayinza obitunyonyola netubitegeera. Munaye mbyogera bagiyita njaga bambagamba obanja bakunona bizinesi z'abantu nze bwaca ku makya nensubirizibwa omukulu bamuyita pengepenge. Pengepenge oyo gw'olaba y'omu ku bakabona b'akazinga ddolwe era akozesebwa abasajja abakadde mu music industry ya wano naye nga baagala okwefuula abavubuka lubeerera nga tebaagala kukkiriza nti bakoze eki nti bakaddiye. Abakulu abakwata emyoyo gy'abaana abato egiri fresh abayimba obulungi ne bagitwala kazinga ddolwe eyo gye basamirira gye bakolera amasanamu gaabwe gye naggambye batwala mwoyo si mubiri omubiri baguleka Kampala n'olunaku lw'otoloseeyo oba ye basema kindi ng'omwoyo gufulumidde kawempe n'omubiri gw'ojja kwekanga nga gufulumidde kawempe. Kankakuleeterewo nti Nassali nti singa bukya ku makya ne weggalira mu nnyumba ng'omwoyo gwe baali baaguwama ne bagutwala ku kazinga ddolwe ng'omubiri gwasigala makindi ng'obadde olina akazigo ke makindi n'onnyuka bulungi n'ova gy'ova mbyova okweyiya n'oyingira mu nnyumba n'oggalawo bulungi oba olina engeri gy'oggalawo katugeze nti kufulu oggalira munda mu kinyolo nga mwonyinga kufulu kisinziira mu nyolo kigwoyina n'onaaba bulungi ne weesiba tawulo n'oyambala night dress ne weebaka. Kati omwoyo gwo olunaku lwe gugenda okununulayo oba lwe guvaayo osobola okufulumira ekatosi ku mwalo ng'ova mu mazzi nga wena bigere bijjudde ettosi n'ogenda okuddayo waka ewuwo ng'ebisumuluzo wabiggalira munda nga teri akuggulira n'omubiri gusooka transforminga ne guvaayo tomanya n'engeri gye guyita oba guyita mu poto ki kati nze neepoto gye nayitamu nentolokayo kazinga ddole kati bw'obuyogeramu ne bagamba mbu oli mulaalu banywa enjaga yabasuula eddalu tebategeera naye munnemmere kino kyali kitya kati nakakuba bakabasajja banyuma ebiseera ebyo abasajja bafuna okutya tuli mu biseera bya lockdown tewali ndongo buli luyimba olujja balukubye luzikidde. Waliwo oluyimba lwa Free Boy ebiseera ebyo lwali lukubanga lwakola n'enyinwaji kuli empuuta kati Free Boy omwoyo gwe gwasooka okukwata basooka bagutwala ku kazinga ddole ne bagutwala ku kazinga ddole baba bakamaliriza Free Boy ate nange nnyingira Allah ne mbateteya mu kaseera baali baagala okugutwalira obulungi gugende nga Mukama ansasira ne nva mu geeta ate ne ngende wa Sipapa kate ngende wa Sipapa ate yo banteteya bulungi lwa nsonga we natuuka wa Sipapa nagwa mu comfort zone ndi wa mugagga sina kyenkola sooza buli lunaku nyambala ngoye endala ntambulira mu motoka za bbeeyi mpunya bulungi buli lwanywa naku 3 balina okumpisa mashini mu mutwe bansala akaviiri atukwegamba nga obulamu bulala kati nga kyakuba nnyo haso ya ndongola nsonga nali ndaba nga ninganga oba yatuuka gye ndaga kuba nali munaku ng'era nina okukola amaalo ku ebintu bye natuukamu ze nali sibituukanga gwe mulundi gwange ogwali gukoze eki
nate mukama mulungi munaye yagendanga ndaga emyoyo ngera tulina abantu betuyitamu nga tulina bossman wange abantu ne bakulekanira abantu bakatale butidde abo tebakwagala oyo si papa simuno ne binnuma omutima nga bikuba dipu mu mutima gwange kyokka nga tekyali wange olindi naye kati akaseera kajja nga nina okuvaayo wasipapa eyo nzire mu ghetto nkole ebyange ate mamange n'alwala nga balina omulongoosa ebizimba mu lubuto ne basaba miliyoni 3.5 nga sirina ssente tuli mu lockdown mamange talina ssente nayita mu bakyali bange bonna ne mbasabira ssente kira ekiwayi ekyebiri 2,300 olukaaga nempeza emitwalo 2 nina emitwalo 2 baagala miliyoni 3.5 tuli mu biseera bya lockdown oli muntu mwavu alina akamera akeekuumira tebamanyi kidda kutwakyakiriza abantu kukola mu kibuga abantu nga bali mu mbeera mbi basaba kawunga kakulya nga ne gwokabira ekizibu aba alinamu 5 gweyagala 3,000 kiba kizibu okejjako okategedde kati munnange before nga sinagenda wasipapa kumbe ngendo gende wasipapa nga basajja omwoyo bagulunga dda nga gusigadde kalebwerebwe kawuzi gugweyo naye nga akawuzi kaali kagumu kati munnaye before nga sinagenda wasipapa njogera ne Penge Penge munnyonnyola ennaku gye ndimu kuba nali saagala kingi mugamba ne mbadde bannange bennyimba nabo Penge obuseero nga Penge aŋŋambye kuba ye yajja mu WhatsApp yange nangamba mmwe mwakubirako abasajja banyuma egenda sala bane mugenda kulya ssente mpitirivu gwe tomanyi ne mugamba ebale nnyo badda taata naye bakyali bange mbadde nnyimba nabo omu yatwefuulidde ate n'agenda ne munnange gwe mbadde nnyimba naye ne bamuyisa bubi kati simanyi na munnange gye yalaga oli omulala kati ndinzekka naye n'omuzindalo gwe tubadde tukozesa ku street baagutwala Penge ngulirayo omuzindalo gwa mitwalo 3 kati mugamba okungulira omuzindalo naye nga naakava mu ttuwa eyo gye nali ne bakyali bange nga tetulina we tusula era nga tubeerayo mukadde mukakemba okaruumu nze nakuba hit nesalaba kabasajja banyuma nga sirinawo ensula nga ne interviewer we bajja mu kifulukwa we tutuula obuuzangako ku kakalaamu buuzako ku keize saa zino bali mu America bagenda bweru babuuze nga sirinawo ensula naye kati nga mpuliraye omwoyo gungamba kati saa zino olina oconcentrating olina ofuna woobeera wogenda oterekera ebintu byo kati ebintu bya street obiveemu kuba ofuuse star naye nga tuli mu lockdown nga teri ampayo yadde ekiki 10 kati nga ndi mukuyaggayaga ennyimba weziri neetaaga ssente zimastaringibwe nte waaka sirina ssente abantu bansudiya benkubira emiranga tebampaayo gye nali nkolera gye nali nsiigira enjala ku kajja ka KCC etuli mu lockdown bagobawo buli muntu sikyalina mulimu gwenkola yes nga sirina kubahitya baka abasajja banyuma lockdown ejja okajja ka KCC ekupaaka awo teri atammanyi naawe ndi waawo wakati mu kibuga Central Bamoda Triangle Chairman Makona Dea wano tomala nnoga teteya butidda sitankula ntalo so sala nnyo bantu bantankulako ki ntalo kati munnaaye n'aba Penge nfuna emitwalo 3 ng'omuzindaalo munange Penge no sina nawe ensula mani Penge we yanziramu ekikulu gwe nawe olemeredde okutunulira kati kyofuusa kati kyoli gwe tuleme okutunulira nnaku yebyo biveeku gwekola content oba omukoledde wa gwensindikira bannange ebikazi ebikadde bikwagala eno ebulaya banna ebiina amabiina bikulinze banna ebikosuuze butadda sigwa okuba ensigo nga nsudiya busudiya naye nga tanjo kyayo ebyombi bisekerwa ebikazi biri eyo byagala butidda kati ennaku nenkwata kati mama nga nkubira essimu aŋŋamba naye butidda wegendereze bangambye Penge oyo alimu ebintu by'amasanamu simanyi ani yagamba mama wange ne waliwo omusumba eyakubira maama amasanamu ebintu by'ekirogologo ekyo kucokola bikali kye waliwo yakubira mama nga amugamba munnaye nafunye ekirooto yali musumba mugamba nfunye ekirooto ng'omwana we alaga bamutwala Bulaaya ne mugambe tagenda kuba bagenda musaddaaka omwezi guno atera okutuuka bali abantu balina okusinza ebintu byabwe balina okusaddaakayo omwoyo ogw'amaanyi nga guva ku butaka tukira nze ndi mwana wa wano olaba gwe nassalinze wano ndi ku ttaka lya bajjajjange kyova olaba gwe singa omuntu ova gy'ovudde eyo ebunyoli eyo ewammwe n'ojja n'obba oluyimba lwange nze kinnuma nga ate oludde ne ku ttaka lya bajjajja bange kale waakiri mpaayo ku ssente tubireke naye kati nze mbeere nga mbonaabona gwe ssebo oli ku ttaka lya bajjajjange weeyagala naye nga weeyagalira ku byobye ate nga byobbidde ku ttaka lya bajjajjange nga ate mulimu n'ebyange obbiri ebya bannange byonna nkanyeku kyenkanye naye siina maanyi sisobola mbire sensirisa ate n'ebyange obirumbye Gravity omutujju nga tebannakusasula z'obanja bamuli mu kontenti wamuno si kontenti wabba oluyimba lwange olwa kitabo n'olwoza
gwe na kyaliwa gravity anyigidde ng'oli akikuyisizza oyinza okwogera ekyo bambi kusaba onsonyiwe naye before nga tonnansalira musango sooka ogende ku YouTube teekamu record ya ya REORD o spacing oteekeo era ELAH o spacing oteekeo butida BUTIDA o spacing oteekeo official OFFICIAL oteekemu byansi no oteekemu kitabo by record era butida owuliriza oluyimba towuliriza n'ebyo bya introduction bikibikiza introduction yange togiwuliriza genda paka ku chorus olire chorus okuva etandikira paka weggwayo katotuka kula gravity ne introduction giwulirize okumanya gravity amanyira yakola introduction sero ng'agamba mbu simanya mbuze neregudde simanya ninga butida mbu alinga butida kyokka nga takwata mu byange nga takoze eki takusabye tuddeyo ku pengupengu ono ogambye maama amaze okutegeera pasita bamugambye byamugamba pengupengu yali akutegekera lugendo lwakugenda Bulaaya pengupengu antegekera olugendo lugenda Bulaaya ngambye wali ebikazi ebikadde birina amabiina birina skini zirabika bulungi birina sente birina ensunzi okundaba naye nga jjukira wali emabega mugambye neetaagayo omuzindalo nzinzire ku street content mukwate bulungi waliwo producer bamuyita Pirate yali yatukubira engoma nkuba kwang simanyi waawo ndikubayo wano obutikitiki busatu tekikose waawo nga teteweze eddakiika kinabakosa kangi kongemu wano giwulire engoma eno katono nnyo twali twagikola ne producer Pirate bagituuma butida ddaabo kati okumanya bano abasajja bazibu kye basooka okukola bamanya ntambulira ku mentons enkuba freestyle sinata recordings ebiseera ebyo bagenda munnange nga bakwata mento yange nga bagidistributinga nga bagikozesa nga banzijjako obuvunaanyizibwa bwayo nga bo bagitwala oluyimba olwo nalukola ne kyali wange omugenzi bamuyita Stizo Loyo twali twakola akayimba nga bakayita nyiganyiga kati producer akayimba kaba kakyali mu studio yakyakamastaringa mugamba mpulira saayimbye bulungi nnyo akayimba saakayimbye bulungi naye tuwe mento eyo tugende mu jjangu tugiwulirize nga kwe tukakasiza amaki amaloboozi atuwa mento we yatuwa mento munnaye twagenda ku street nze nagenda ku street kunoonya ssente kuba ennaku yali ennuma mu lockdown kati emento gye nakozesanga mento yiino giwulira yino kanjikubiremu wano giwulira kanzije wali gundi ebadde mu bluetooth kanjije yiino wulira mento eno yafuuka viral naye nga twagisasulira ssente giwulira abasajja bagikozesezza abakabi wano okuli ba DJ okuli ba presenters naye akuyitako mu mmotoka n'akusanga ng'eyo yasse yaweddemu amafuta osiraanyi nga mento ye yagikwata n'agidistributi ng'agikozesa ku radio ng'akola buli lunaku naye nga tasobola kuwa yadde emitwalo egi kyewandifunyemu ssente yakikuggyako yazitwala ali ku bwongo bwo gwakiteekamu ssente okifuna kwaffe producer Pirate eno mento tugiinako obuvunaanyizibwa yange naye muganda wange godigodi yagiteeka ku radio natandika ogikosa n'agikubisa lwakuba yaneetondera yangamba nze sinze na distributinga mento yo nze mento nagikozesa bukozesa naye nsonyi ogikozesa nga sose kusaba ne mugamba basigwa gidistributinga kale nendaba baba wange Suna Beni tagivaako mwayimbira ennyimba ze zonna mento yaani bakola ki ate nga baganda bange mbaagala so abateekako olutalo mbawa respect kati mbutufu buce ku macanga mpala na babange Suna Beni naye bakola ebinnuma nange nga so abagambako kyokka ate tebanjokyayo singa bangumyagumyamu waki ne banjokyangayo butida saagala nnyingi naye bukya ku maca nonteekako ekyataano nongamba butida stede ebiki nange nswala muli mwana okulumba omusajja yatwala ekyange nga ate yanjokyayo mba nswala mwana era envayo nenkuleekanira mutufu mba nkoze bubi naye batwala ebyange nakugambye tewali copyright egenda kukola mukwano gwange nasali tobiŋŋamba ogenda kunkaabya mwana ojja kunkaabya bambi tewali copyright egenda kukola wano e Uganda obiganye babange edikeza avaayo naleeta akuuma n'akalagambo kebagenda ng'oteeka mu mabaala musoma kebagenda oteeka mu kati kakati kano akuuma ketuleese eno copyright yaffe gye tuleese akuuma kano nno munnange tugenda kukateekanga mu mabaala ennyimba ze banaakubanga mu mabaala buli luyimba lwe banaalukubanga ng'eri ssente zigwayo naye nga mu butuufu mazima ddala nasale akuuma ka copyright kakole ng'oba obululu bwagaana bintu bizibu kati kwegamba basosole eggwanga lyonna lyonna obumu obubala obululu bugaana okukola
bafe ku bayimbi baggwanga mbe baba omumu obukola bambi nedda nze nalina ekiteeso kyaliwo ekiti abakulu abo bave mu katemba waabwe ku bonna teri yazaalibwa nga mwana wa mugagga besudia Kenzo alimba Museveni mbu yali simanya mutabani wani simanya wani alimba fe tubadde nga fe tumumanyi nga kaana kambaata babange Kenzo yava mu ghetto musajja munaku kati bandijjukidde gye baava ne babeera n'ekisa ekirumirirwa ffe fresh regimes ne batuteerawo empende entuufu ne bava mu by'okutubuzaabuza baveeyo batusomese district y'omuzungu batugambe eno engeri gye batusomese YouTube batugambe eno engeri gy'omonetizingamu oluyimba lwo ne lubeera monetized batugambe eno engeri gy'odistributingamu oluyimba lwo ne lubeera distributed batugambe olina okufuna credit card mu banka olina okubeera n'account mu banka teekako akasente katono sasula distrokid teekayo ennyimba zo gisasule yonna eggweyo teekayo ennyimba zo zibeere protected kuba omuzungu yalina copyright entuufu wane Uganda toyinza kufuna copyright entuufu nga ne gavumenti gyolina si ntuufu kasibe ekyo bakitegedde bulungi butida nga tumaliriza tonnanziramu omufumbi w'emmere ono abantu gwe bayogerako ennyo omufumbi w'emmere yasindikibwa bajabazi abaali bajabala okucokola omukisa wange bagutwale nga baagala yala zinkuba ensiraane paka ku zirongwe n'eddalu kati mu mmere nga balina kye bataddemu baleeta greens nga bazi nakati baleeta greens nga bazicokodde nga bazisabiriddeko baziraamirizaako ebintu nze ensiraane embeere bubi bansindikidde omufumbi ddiiru yali bweti mala okusaba pengepenge emitwalo 3 ayomba buyombi avaako waya anyiiga ajjako essimu mbeeraawo addamu ankubira pengepenge yennyini kumbe yasindikibwa basajja bali abajabazi balabye eddooga zaali fresh alina omwoyo gw'amaanyi agenda bakuba endongo amalowoozi agayina ayimba dogo teyeeyisa bubi talina mpisa mbi bamulaba alina eggaali y'abakyali benze nasooka alyanskin okubeera n'eggaali Kakembo Road wano naye nga tuli mu lockdown nga nina bakyali bange balinga nga nkaaga wano buza babange Job Norman twayawukana lwa bino bintu bya bwabufuzi bino bye byatwawula bwe mune distancing nga ku munne Job Norman oyo gwe njogerako buli osanga ekifaananyi kya Museveni bwe bakikubye mbu Museveni mu ghetto biki nga bakikubye mu ngeri ya art Job Norman yabisiiga amanyi buli muyaye wano e Kampala era tosobola mugambayo gegamu ku mataffaali amanene bali bayita bakuŋŋanda ba ghettos nene yasala nadde ew'omusajja lwaki nze ndowooza nti lwambeera y'akasente ate lwansonga nti bo ba Job Norman tebakuze nga banaku be babadde abaana baabo bwe wano e Makinde ne ennyumba zaabwe ne zitwalibwa ne zisendebwa ne bakola biki kati ne babeera mu nnaku nga tebasobola kugumira nnaku ate babutida gye bakuliddemu ti ye butida yakola taata we yafa kati ba Job Norman bo bakulidde muno nga basitebwayi bakubi ba art kiba kizibu nnyo nnyo nsanga omwana eyo mu kyalo nga yakuzibwa tamanyi penso bulungi we zifaanana biki kino musanga akuba art kiyinza okuba ekizibu era musanga nga akuba art kiba kitone nnyo kiba kitone masannyalaze kati Job Norman gwe nkunnyonnyola yali kyaliwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nnyo nga kyaliwo ennyo naye ekyabaawula yali mbeera yakaki akulidde mu bulamu bwakabi bazadde be bamulabirira babadde bakabi ekiseera kituuse oba gavumenti oba mbeera ya bulamu yavuwaza mu bazadde be biki kibasigaza ekyakabiri ettaka lyekakiri mu kyalo eddene biki kati ng'alina okufokasinga ngenda kuuma nti ebintu byange nga sirina ssente bino ebibaddewo babitutte lwa nsonga sirina ssente kati nina okufuna engeri gye nfuna ssente nsobole okukuuma biri nga nina ssente era yasala nadda ku saidi yaki ngesente tudde wali so bakuleetedde greens ezo balese greens balese mmere mu ghetto bagireetera mu silver plate buno obwa bulijjo buno obw'okukkubo pempe nga nkubira ngamba kati kola booti wabadde ondeekandira sonsa mitwalo 3 gya muzindalo ate simati olinawo osula kati kola booti butida ngenda kusindikira lwo chef bamuyita chef gundi chef gundi oyo gengenda okusindikira chef gundi akolera mu hotelo yayogera hotelo no nga yakabi hotel africana akolera mu hotel africana bankubidde nangamba butidde oyo nga mwagala nnyo bane nga nsanyusa
nga nsanyusa mbadde njala muweeyo ekyemisana mutegekere wano lanchi ne bakyali be mugamba abaleyo bakyali waabo bali bameka naye tabala bangi nnyo bambi kubera emmere ya bbeeyi nange ngenda kukwata ku kyange naye njagadde mbaweemu essanyu nzijjaawo kati aŋŋambye wajjaawo agenda kukookyayo n'ekyana bannange nasalina enkyamuka omutima ayi bannange ekyana kiyingiddewo n'emmere togenda kugula olunaku neggwe olaba mwana nasala ebyaddala nina ennaku ku mutima mwana abantu bankosezza abantu bensinza okukkiririzaamu ennyo mwana ne mbateekako omutima gwange nembeera excited nenkyamuka nenfuna essuubi mwana bankosezza nnyo mwana kati je emmere bwe yajja n'ekyana kyajja ate baleeta emmere mu busiliva puleeti oba bagigula na wamama nakacwa wali mu bubaawo mwana baleeta emmere gwesunze ya africana manyi africana manyi ebimotoka bigenda kujjano nga bisatu kampani nene jja kulaba bikodera butida mwana baleeta essala mwana mu busiliva puleeti buno wabulijjo buno wetubadde tuliramu buno w'ekido bagisabise bulungi bagireetera mu bokisi baleeta ndowooza obuntu bwabwalinga 25 baleeta buli omu bamuwakamukamu kati nze ndi bizo omwoyo guli bize ndi excited siina bulungi n'appetite bankaka we bansika jangu eno twalese essalaliyo bataddewo bukamera bwabwe n'obusibu bwabwe mwana twalese essalaliyo jangu bayawudde emmere yange bagitadde waggulu twalina kataapu nga bakazimbirako oluguudo luti bagitadde waggulu awo mwana niga nyine asika omukono mukwata kamera tulina omusindikira tulina simanyi ani gwe boogerako kumbe batume nze obwongo bwange tebuli ku mmere buli ku kiri ekyana njagala muzina luzire ku street nyikize endongo yange abala pengepenge gwe mwana bintu bizibu bankaka alya emmere lyemme greens zakabirya greens njagala nnyo greens nze nzagala nnyo mwana siza bale bakuletyanga bamanyi kikyoyagala nze nasookerako omulire nasali nga nkuba greens nga nkuba sala nga nzira ku nnyama nga ndya simanyi byendya omwoyo gwange gutandika okugatta mpola mwana nvaawo sipapa nkapucalinga sipapa agenda otwala omwoyo gwange era mwana abantu bagamba sipapa yansula naye sipapa yonna gy'oli mwana mukama akuwa omukisa ove mukomera bakute mwana ko abantu abeefuula abalungi be basinga okuba ababi abantu abalungi be bayita ababi mwana sipapa ali mukomera bamusiba emyaka 3 ne mukazi we mwana myaka kati gigenda 9 bamusibye eddiga mwana naye nga ddiga alina omutima omulungi nasali sipapa babanga yali mubbi yabbanga nayamba abanaku nga yamba abantu newana abantu babba ssente ne babba ebikutira n'essente nazefuuza ne bazifuuyira mwana ne bakwata abantu ne bafuuyira ssente ne zivunda ne bazokyanga abantu babonaabona mu ggwanga mwana oli ayagala just emitwalo 5 afune ekyaliisa famire yo okumala wiiki oli akutte essente alina ssente empitirivu nnyo zirya ne zimugayula olubuto luli weeruti lunene weeruti mwana naye nez'olunaku nazaaza agala abantu bababyeko amataka gaabwe bamenye mu bizinesi bw'abantu abanaku oli watadde omudala gwa capati naye nga omudala gwa capati bye bizibu ebiruma eggwanga lino mwana anoonya mmere ya leero nasala ekisinga okunuma mwana nti nze Makumbi Ashirafu wano ndi ku ttaka ly'abajjajjange mbonaabonera nga n'abakulu mwana balaba Buganda okitegeera tulina wano olubiri lunene nnyo lugazi mwana n'abamu tetulina nawe tusula mwana naye nga tuli ku ttaka ly'abajjajjaffe buli kyaffe kyonna n'ebyandibadde ebyaffe byonna mwana bitwaliddwa buli kimu kyonna kitwaliddwa mwana naye ng'ate Obuganda bulaba basajja empajirwaga be twali twesigamyeko nti be bagenda otutaasa mwana nabo bali mu kulya ssente zaabwe avayo nayogerayo ekigambo ekimu 2 n'abivaako mmwe mumanyi mwana si byangu tugenda mwana oluyimba bakabasajja banyuma luno gwe waluwandika nimaze naluwandika nga mbiwandika biringa ng'ebyokusaaga nsiga njala zange wabirabanga eyo gy'otambulira nali nga nsiga njala okajja KCCA kati bifo nga sinasiga njala nga nina gyempisa eyo akasero n'empita eyo ensambi eyo olumu nga zigaana mu kibuga nenninnya paka Busiika olumu njala ne bigaana ne ntunda obukooti bw'abakyala n'entunda nika colorless straps G-string biki bras obuleego obwo emakerere eyo waggulu eyo mu kikoni nze hostelo nga nziyingira ne bintama kitegeera kati nenzira mu njala
wenzira munjala abantu nga batuyimba nnyo mwana mulingiza abakazi mukola ki kati nga ne twewekana basigala babituteekako n'ennyiga n'ensalawo nange nkikola olulimba lwali lukiina kale olulimba lwali kyokoza olulimba lwali provokeful somehow nga luli article naye nga luli provokeful nga lukiina bukiinyi walujja mu field eyo gye watambulira mukukiina kwe kubagamba embanga mugamba nti tulingiza bakabasajja bano nga tubasiiga enjala kyanyizanga nnyo mwana nga gwe mulimu gwange gwokka gwe nninawo naye nga nagwo banjogerera nnyo kati ne mbagamba nti nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma ndabye ebinyuma ne mwana ne kubayiti yange mwana abasajja ne bancokola mwana tasanyize nalina amaanyi gange mwana nekisinga okunuma mpaka kati bakyannwana mwana okola ebintu byoliwa batakikutte kidistribute nga katolaba bakolayo batyo okola olimba mu studio kubaana batalimanya batandika okuyimba gwe bambi okola olwokuba oli excited wagulayo ka YouTube channel ko oluusi tekannakola na bulungi nokwata olimba lono oluteekayo kati gwe ng'olina essuubi omanyi luyinza obutakuba kati kuba YouTube yange tennafuna maanyi naye kanduteekeyo kati nteteye internet emmanye mu myaka nga mukaaga oluyimba lwange lulungi lujja kuba hiti baddogo bali mu ghetto mwana bayimba bulungi tebalina ssente naye balina essuubi baddogo basula mu studio tebeebaka basula mu zikapeti za studio baddogo bakuteekateza abaproducer bakola kibeegula iri abantu balwana kulaba balina essuubi amanyi bajja kubeera basita doga abanga atuuka ku mugati wati ng'agenda gukwatako mwana ngo byajja ekijambya nga mutemako omukono ategeera kuba akafaananyi mu nsonga ya alimpa Ronald sajja be baleeta kristo zaabwe ezo zegambye ndi bazisaasanya eggwanga zo gavumenti ebimanyi kuba kristo ezo ziraba okusingira ddala zinywebwa abantu nga yali akutteku ku kasente obanga alinamu ku kasente obanga alina mikwano gye girinamu ku kasente kristo ezo za bbeeyi si za layisi ng'embanga yaffe eno nti ya 5 kristo ezo bagula mu itandikira 3.5 2.2 bagetete ezo sente tebazirina okategeera katulamu ku mbeera ya muganda wange alimpazze bambi akubye akayimba ke lusuku lwa sementi akakubye muto emyaka mito muvubuka of course alina okubeera mukone ku malala alina okuvimbamu mwe bakakubidde temumanyi gye yakulira omusajja agamba nze nakula mamange simulabangako mulabye bukulu ndoza nakamulaba myezi ng'ebiri emabega okategedde akulidde munaku akulidde muki mu ghetto nga teri nnyo akwatako kati so tojajinga nnyo mpisa ze kuba bwe yali akula gwe tewavaayo okumusomesa butya bwalina kukola ki kuba tomumanyi kati muna yakubye akayimba kelusuku lwa sementi akubye maziga bowa akubye bikiri abasajja banyize abasajja bakadde abadde bakolera miliyoni 10 bwe bamukubira essimu nga ayagala kwongeza sente ndi kati nkolere 15 ng'oli amugamba musawo gundi nze ngenda kukuwa miliyoni 10 ndeka musawo ndeka ngenda kukuwa miliyoni 10 musawo agamba oba toyagala naye kati bireke kati nga ne promoter naye agamba naye owaye nfa kiba kinfa n'abayimbi bano kanfune omuyimbi omutototo kanfuna alimpa bambi example ngikoledde ku musawo naye tekitegeeza nti ngamba ki ngamba musawo kati ng'oli agamba kati kankubire ku alimpa ono alimpa badde nkwagala ne Luwero ogenda kukolera sente mmeka alimpa yaliko yayokya mzee wange mpaye miliyoni 3 angenda kuwa miliyoni 2 kanzije tukule gwe abaddawo miliyoni 10 yaganya okukola ki kati ensonga laki abasajja babadala fresh regime bajagala bagisanyewo bagimalawo ate nga temugenda kifunamu buli mulembe gujja n'ebyago bambi temutulaga nti kati fe omulembe gwaffe gwaleeta kima na nsaalwa n'abujja nakko ku mitima mwana tumalirize obubaka bw'obusembayo obubaka wange obusembayo bugamba nti mwana mujjukire nti ffenna tuli bannayuganda NNC this is the pearl of Africa ebeera pearl of Africa esuubirwa okubeeramu abantu abalina emitima emirungi abantu abalina emitima emiyonji abantu aboogera amazima bane mulekerawo tuziba emimwa okwogera bye tulina okwogera nga ate tubirabye mu bitukoze mutuleke tubyogere ate tubyogerako temunooma tonjajinga kusinziira ku mbeera gye mbyogereddemu naye njajinga kusinziira ku mbeera munkosereza onkosezza otutta oluyimba lwange nkusaba nsasula mbiveeko gwe nsasula olabewe sirivaako nensigala nga nkuleekanira then nsalire omusango mulekerawo tusalira emisango mwana nga tetumanyi mbeera ze tuyitamu ebigambo by'oteeka mu nnyimba zino mbadde mpulizana nno oluyimba olurimu Maama Nantumi ebigambo nga bizito nnyo
nabange ebizita nnyo ku ggwe ebiseera ebisinga lwansonga biva mu mbeera eriwo eti nti ebiseera ebisinga ennaku ennuma nnyo naate sitera kaaba era lolaba nkaabye manya mwana ennaku entuuse ku katippa kati wakati mu kuyita mu mbeera y'okulumwa ennaku ate seekubagiza nnyo kitunulira nnyo nti ennaku ennuma kubanga ebiseera ebimu waliwo ennaku wempisa nga mbadde nina okuyitawo njiga era nsome ebintu ebimu mbisome nti nali simanyi bintu bingi naye kati n'ebintu byenze ngenda ndaba nenjiga nenkola ki nga mpita mu bulumi kati mu bulumi obwo mwempita nfuniramu essomo mwe muva ebigambo ebyo byowulira omuli oluyimba nengamba nti kati kankere ku makya nyimbe ku mama Nantume lwaki simba ku mama Nantume nga nkubye naye haso nanzaalira n'omwana ng'abantu basobola okuyimbira Museveni atabazaaliranga. Ekyo kitegerekese bulungi. Obulumi bw'alina leero buvuddeyo. Bwe mubanga mbadde temulangako maziga ge leero mugalabyeko. Bannange tewali muntu asobola kukeera ku makya natandika okukaaba nga tewali nsonga. Naye nga abantu baffe mutukoze bubi. Kale ku sayidi ya Butida bw'obanga obaddeko mu mboozi eno ng'olina ky'osobola okukola okyusa obulamu bwe oba okendeeza ku bulumi buno bw'alina babbi kikole ekyo nakyo kikole kiveewo leero olulwe olw'enkya nno luyinza okubeera olulo naye gwe olulo lubanga lutuuse alusobodde muyamba mu kaseera kano beetaagira obuyambi ng'onookola otya bintu bizibu ye programu z'ennassale Shafi ku kamera tugenda kunoonya ne Alimpa Ronald naye ndowooza tunyumyemuko naye bannange bizibu kayimba kaabwe bakayita byansi nagambye sawa nnyo mukama akusaasira omunoonyi omufune era bw'omufuna mutule bulungi nnyo mwogere nga weeyogedde ne Butida kuba ali wange baamuggyako mweyogete buli kazinga ddole baamukubisa ayise ebbaasa evuga emyoyo gy'abaana ogitwala ku kazinga ddolwe eyo gye basamirira ebintu byabwe gye bakolera amasanamu yagasuula abaana b'abandi eddala omwana ng'omwana alina talenti mulamu bulungi nawe olina talenti bituluma bambi naffe ababeera n'essuubi nga mwakajja tubawulidde ntugamba naye omwana agenda kubeera wakabi tugenda okulaba ebintu bigenze bifudde n'ogamba obuzibu buli luddawa ate nga music bamulina kale tugenda n'okunoonyeza akakazi nga nakawulira dda njagala nkatuukako ko ndabe tosobola kutuukayo simanyi tosobola tuukayo muzibu si byangu kale bwetyo bwe tutambudde naye era bajja kutwalayo nga teweeyagalidde gwe tojja kwagala gendayo gende naye bajja kutwalayo ebyo muli ali ennyama ku federation simanya ludda bategekedde omere self service ojja tya ggwe nsigala kulya nnyama ya federation ageze era mumanyi seeriisa naye nga bambi bibi nnyo omuntu abeera mu nnaku omuntu mumuwulira temumanyi naki kyayitamu akitugambye kale katusuubire nti gwe asobola okumuwa amagezi gonna naawe oyinza okumutuukirira ate munaye talent negenda mu maaso era bulungi